The Newsroom, where untold story is revealed. Abantu, sente, obuyinza, security. Abantu, obuyinza, security, ne sente. Kati ebintu ebyo bina byonna bya mugaso mu kukyusa obukulembeze ku level zonna. Era munnamawulire bw'oba osobola ofuna bulletproof we ugifune. Emboka egenda kuseka ate kana ak'omulundi guno kagenda kubeera kabi nnyo. Kubanga woche twita global leadership eri corrupt ya corruptinga dda. Waliwo chachi y'abalokole abakulembeze nga muli ne mmotoka z'aba RDCs bakedde kumacha kuyingiza ebintu byetususpectinze okubeera nti bululu mu chachi eyo era bagaddewo ne tulaba abantu nga bali omu beetooloola balina bye bakola. Wati wali kyamu kigenda maaso nimutubulire tubuuza ani nnyini wano era kye kigenda maaso. Bamulimu abasirikale abamu aba UPDF ngamba de uniform abasinga naye nga bali mu leyaga yaya gali awo okutandika okukola effujjo nga nagaye kano galina amamundu ne gakokinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbaniriza konate ku Beyond the Newsroom abagenda maaso n'okubeera mutulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mwe balegenda maaso n'okubeera ate mutugoberera ku mukutu guno eno then kwoteka n'abali ku Next Edition TV. Olunaku olwaleero ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubeera zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ate ettuntu ly'olwaleero libaddemuko ebbugumu ery'enjawulo. Okuva gye we twavudde mu campaigns Kawempe nga twabadde tulina President Museveni nga ali side eno nga side eri waliyo Bobi Wine n'abanuupu nga banoonyeza akalulu musajja mukulu Kanso Elias nga agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo nalukola bamunoonyeza akalulu. Then ate eno nga waliyo musajja omukyala amanyikiddwa nga Farida Nambi aba NRM ne balaga nti mubalijjo mugamba tetulina bantu naye abantu babano bazze era babalaze nti we tulaga akalulu kaffe tugenda maaso n'okubeera nga oba oliawo tukawangula era nga tukatuwala. Bukwaku okusinziira ku Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri yavuddeyo n'ategeeza nti bannanuupu beeteeseteese ogenda maaso n'okubeera nga babba akalulu kaabwe era baabategedde nga bamu ku abo abagenda okukwata mu kalulu ye mukwano gwo omubaka Goreti Namugga. So newe buziweredde munaana olwaleero nga amasasi n'amayinja gavuze Ssenyonyi emmotoka bajasiza nga bagamba nti tubadde tuguddeko ekitundu ekimu bayitawo eziti nammere nga bagenda maaso booliawo nti bali mu kubba akalulu aba NRM. Ensonga mpitirivu ze tugenda maaso n'okuba nga tuwogerako. MC Mayor Nsanyusa okulaba nate mu edition y'olunaku olwaleero mu nsonga ze Kawempe nezitambula naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Ogamba otya MC? Mbalamusizaako mwenna abatulaba ku Beyond the Newsroom ne Next Edition TV. Mwebale kubanga ate mutulengera yonna gye muli. Abali Ekyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Portal, Kasanda, Ajuman Pakwa, Chirira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero na Misindo na Mutumba, Kabale, Lukunjirikazo, Ishakabula, Mojiruka na Kaseke na Kasongola, Nakapiripiti, Malababusi ya Mubendeka, Kumiro, Kagadi, Bundi Bujo, Shema, Katakwi, n'ebitundu ebirala byonna akansubire muri bulungi. Abatulaba kwegamba bo bamuva Bulaaya abali twina bakabwawe abali mu UK nga mukwano gwange bamuyita Emmanuel ali mu UK wala mukwano gwange bamuyita Abdallah naye ali mu side zo mu UK wali mukwano gwange bamuyita Prince Jack ali mu gwanga lya America olukati ntumira abantu nozura ntumira personality ulaga nti connections zonse zizimba musajja wange. Anyway, Mayor wetutukidde olwaleero wano nga omuliro gunyooka Kawempe wano. Asho gye twasembayo okukola
ya one day back wagenda n'okola statement yegamba nti akalulu kakolebwa ebintu biringa bisatu oba bina ekimu ku byo obuyinza ekisooka sente bibiri ekyokusatu baziyita security ekyokuna be bantu naye osobola okuba nga tolina bino bisatu ng'olina abantu nga tolina kyojja kukolawo wabula oli n'abaako ne bino bibiri security n'obuyinza ne sente n'agenda mu maaso n'okubeera nga influencing abantu. Nalabye point eyo baajagadde nnyo bwe nabadde nkompeyalinga nga ndaba biki oba nga mpaana lisinsi yange ku kalulu ke Kawempe. Point eyo deni abantu baajagadde naddala abagoberera abamanyi facts za politics n'ensi nga bwetambula at the moment. Naye bino ebintu binanga bwe mbikugambye njagala mbikutemeretemere kati obitegeere bulungi. Abantu, sente, obuyinza, security. Abantu, obuyinza, security ne sente. Kati ebintu ebyo byonna bya mugaso mu kukyusa obukulembeze ku level zonna. Oba chairman si one oba muntu yenna kasita kiba nti mugenze mu kalulu akawamu. Akalulu akakalulu okutikinga akalulu oba akalulu ka ballot paper. Akalulu ka ballot paper kakolebwa bintu meka bina nga bwe mbikumenyedde: sente, security, obuyinza n'abantu. Naye okusookera ddala ekisookera ddala babayita bantu. Oyo ye political capital asookera ddala mu bulamu. Influence joyina in public ekola ki? Ennyonnyola ki? Kubanga osobola okuba nga olina influence mbantu naye nga influence gy'olina ekutuma mu birala wabula nga tekutuma mu kalulu. Era ng'omuntu agamba nti nze meeya yadde mwagala nnyo nandi mwagadde naye ate bwe kituuka ku kyakalulu kange nze sikamuwa yadde nkola ki? Yadde mwagala b'osanga nga n'amaka n'omukyala takamuwadde naye nga mwami mwagala. Very good. Nti nze mwagala nnyo omwami wange ono naye kagenze mbi obulu tukola ki? Twawukanye. Nti gundi ayogera bulungi naye so ekyo mu political capital kikulu nnyo. Abantu obeetaaga. Abantu uliriza era bakola kinene nnyo okufuuka security mu kalulu kaaka kagenda okuweebwa kanka kuddiremu. Abantu basobola okwakitinga kati yennyinnyonnyola entuufu basobola okwakitinga nga security mu kukuuma akaluluko naye tebasobola kukola nga ba professionals. Basobola okukola nga security, basobola okwakitinga okukola nga naye tebasobola kukola bali kye bakola mu kukuuma akalulu gwe k'oyagala. Kyova olaba tukunga abantu mubeere bangi mu kalulu era bambi basobola okukuuma akalulu era ne bayiwawo omubiri ne bwe bakuba tiya gaasi bonna ne badduka. Olwo babadde bakoze kye twandiise okwakitinga nga abakola ki? Nga basawo security. Nga bali ba professionals aba security. Naye kibajjeeko nti they are not professionals. Tebayina ebyo bibagadinga kufuukira ddala ba security abandi badde bakuuma akalulu. Ntegerekese awo? Nkufuna. Ntegerekese bulungi. Kyova olaba nti fayini nti abantu tubeetaaga mu kalulu. Era basobola okukola kye twandiise basobola okukyusa obukulembeze ku level zonna kubanga tubalabyeko ng'obukulembeze bukyuka mu nsi zonna. Naye ne tuddamu ne twebuuza nti bwe bamala okweyiwa ku nguudo ne bakyusa gavumenti then obuyinza budda mu baani? Budda mu bantu. Budda mu bantu obeera abalina okwarenjinga n'okuteekinga obuyinza obw'ekiseera gabeera magye. Nkakuddiremu nti bwe tumala okwekalakaasa kubanga tuli bangi ne tusuula gavumenti amagye ne gakuba amasasi ne tulemererwa. Gavumenti bwewandika oba bwekkiriza nti ewambiddwa amagye gegawamba era amagye ageyini ge gayina ekyo ekisemberayo ddala. Waliwo awo akantu akasemberayo ddala akagamba yes kibe ne kiba ako omuntu wa bulijjo si yakakola.
Yes, security. Kyobula mu South Sudan. Bwe beekalakaasa nga bajjako Bashir, abantu bakikola kyonna, bwe bakola byonna ne babikola. Ku ssaawa esemba amagye gaabuukira kiwedde. Etokota. Olwaleero mu Sudan eyo mambuka amagye ge gakyafuga. Ne yali alondeddwa okuva mu bantu ba bulijjo munenga bagete wayi katumuteekewo ngana akwanaganya omuntu wa bulijjo bawunzika bamugjeeko. Ntegerekese bulungi. Tutambula ku pesi gyenjagala. So bino ebintu nti olaba security we yetaagisiza nti byonna bisobola okukolebwa, but again security the professional one is the professional wise abo. Ntegerekese bulungi. Then ne tugenda ku kyetwandiise ensimbi mu kalulu. Nti ensimbi gye bujja ne gye budda yekola finishing mu kalulu. Sente eragira. Mukiremu awo. Sente eyogera, sente eragira. Wamma. Akalulu osobola okuba ng'okawangudde. Naye nga n'agenda okkalangirira. Abalamu lwaki alangirira gwe okawangudde ku mazima ng'eri amuteredde millions 2 ku mmeeza. Kati n'abalamu nze nangirira no nti alidde akalulu. Ngende ninye boda nzire ewaka. Oba nkwate bino ebibiri. Enkya nfune foresta yange nevuge. Awo sente wezijira. Okategedde omugaso gwa sente. Byonna tukubira toki mu kalukawa. Kawempe. Ebinaabaawo enkya. Era bino biyinza okuba nga olwaliro gwa n'abasobodde okugubira. Ojja kuba otegedde. Ne tudda ku kyetwandiise obuyinza. Byonna bikutemedde. Ekirala ekisema bayita obuki? Obuyinza. Obuyinza bwebo obujjako ensonyi. Obuyinza bujjako ensonyi. Obuyinza butwala okutya. Obuyinza butwala okulowooza, butwala amagezi. Obuyinza ne buleeta ekyo ekiteekeddwa okukolebwa gwe kyolaba kyolina okukola. Mr. Above n'akola. Bwe bayita obuyinza. Order ne zikola. Awangudde wowe. Oyo tomulangirira langirira ono. Bwe bayita obuyinza. Kyovula mu kalulu gye buva ne gye budde abantu bangi bawangudde obululu. Naye obuyinza obutaba n'above ne kiremesa. Era n'abo be mwewaanya n'ogamba oli nga yawangula ojja ne weesanga nti nedda yayinako kwa above. Lwakuba gwe mwalowooza nti ono wa kitalo nnyo gwavuganya naye munnange wa kitalo banne baamukuba. Ono gwe mwali munyooma ng'omuki ng'omunafu ayina be yakozesa be yasuubiza ensi n'eggulu y'ensonga lwaki ali mu kifo ekyo kyolaba. Okay. Awo obuyinza bwe bukola. Byebintu bina bimbadde jagadde leero kubanga nalabe point bajagadde nnyo abantu. Ne ngamba leero kanji kutemeretemero gikole ki? Tugitegeere. Ogitegeere. Nkakasa bulungi oyo nnyonnyose bulungi. Mayor wakola statement yegamba nti bino byonna bye tulaba biranga nseenene. Akadde kano bye tulabyeko olabye olwaleero. Be describing akalulu akajja. Tewali kukyukamu. Era Banamawulire bw'oba osobola ofuna bulletproof we ugifune. Emboka egenda kuseka. Ate kana ak'omulundi guno kagenda kubeera kabi nnyo. Kubanga woche tuyita global leadership eri corrupt ya corruptinga dda. Eyo global leadership yeyo ey'abantu okubanga batambuza enkola ey'okugamba kasite ensi zonna ziraba. Ensi z'abazungu zikola essaawa y'olunaku olwaleero. Global leadership yereesa obuzibu. Global leadership mu bululu bwonna obadde bubeerawo. Munnayuganda abadde avuganya mu kalulu kano competition nebeerawo n'amawanga ga Africa naye nga gatunuulira ensi z'abazungu nti bijja kukola ki? Ne zisindika n'ababaka nti bajje mu nsi eyo batunuulire akalulu bwe katambula. Egyo bayita global leadership. Era nabo ne basatisfying ne bagamba nti kabadde mu free and fair kabaddemu okuyobodera emberi y'obuntu buli kimu. Naye bakolawo. Yes, akomulu ate nno babadde balina kye bakolawo kubanga ozo tuyita targeted sanctions ezo zibadde zateerebwawo ezateekebwawo ko Joe Biden
Joe Biden mu kisanja kye tulabye wa America mwe tulabye ku targeted sanctions nga baga speaker tukutaddeko eno sanction era kibadde kiri meetings abantu bangi abamu okutandika okutya nga nti why America yono njetaaga Bungereza njetaaga ye Trump mu bukulembeze bwe bino si byaliko Trump manchi ayagala oyagala nkukolere kino naye gompa kiriwa ye diru gye yabadde yawadde gundi Ukraine eya billions $500 nti nze njagala mpe ebyobugagga bye by'omu nsi yo ebibalirwamu dola z'omu America billion bimeka 5 nze bw'oni okkiriza n'obimpa nze nganja nkuwa ebyokulwanyisa omu Ukraine bwe yalabye kitabuse oluno lwaganye America kati yekobanye na mu Russia ne batandika okulaba nti Ukraine yenkyama era ensi zonna ne zitandika okulabuka jukira nti America mu kaseera kano eri mu kitwandise financial crisis eyakozingibwa COVID-19 ebeddewo nga Joe Biden atoba nayo n'okutuusa olunaku lw'olwaleero ye Trump ng'omusuubuzi atabadde mu bino byasima byakubebbereza ye yazze na system egamba tuzze na nkola gye twandise new world order mpankuwe tukoye mwokujja ne mutunyunyuta kyovolaba eno gundi massive deportation bwe yakutte ekisanja yasusse mu America nti yakugamba lwaki mutunyunyuta bunyunyusi mwe wamwe tunyunyuta yoki katoke kyovolaba nti ku mulundi guno emboka egenda kuseka naye nga yeebuuza kimu nfuniramuwa nti abakulembeze ba Africa bangi bagenda musuubiza ensi n'eggulu kuba ye Trump kyasingulwa olulimi lwasinga okuwulya lwa finance mpa kino nkuwa kino kati yenna omukulembeze wa Africa yenna buli dictator agala okwenywereza mu buyinza akuba guddikudde essanyu lye liri ku bukulembeze bwa Trump kankikuddiremu ku kamera buli mukulembeze wa Africa yenna gwobadde olowooza nti ayina fiya ku America Trump olwakutte entebe lyessanyu lye kubanga ye Trump yajjawo bino ebya Joe Biden yateekawo bya targeted sanctions tujja kuteekako nati tusuubira okukola kino ebyokukyamuukiriza ye yazze n'enkola eyaffe ompaaki nkuwe kino and remember abali mu bifo be balina ebyokusuubiza those governments be balina amafuta be balina golodi be balina amasanga be balina buli kimu opposition isola gamba nti bwenkwata entebe kino nekino opposition anti jukira wache tuita jaribu mpako katono nnyo tulabe ate opposition ngo tona kyogera soka kuwaayo ono yali na kyamu wako kukakasa towaye nze ndi mbuyinza kyovula bati amawanga mangi aga Africa olwaliro gasanyufu n'obukulembeze bwa Trump okusinga kuba Joe Biden Trump talina sanctions ogenda kwamba atadde ku muntu targeted sanctions zobadola bakulembe gwa Joe Biden era mukaluke Kawempe musubire emboko okuseka nga president alina nagwatidde lwa Trump pino temwagala kubiwulira ne mujja kubiwulira lwa mpaka meya ngata abantu batisiza nnyo kuba kusinzira ku kyetulabako tubadde tetulabanga jati ngejja mu bantu bayisaweti nakugambye ongambye nti ebiranganse nage nti bino babita birangansenene meya esaawa eno oli munnamawulire ali profession omu kuwaba abaana abakwegomba ngo ba inspiring oyingira amawulire kuhoza bambayinzo baba bakulabyo wano naye nga bakumanyi bakutegeredde ki ebbanga ngaffe meya bwe twali tuyingira amawulire gano eno tulina ethics ez'amawulire zetugoberera then ne professionalism nga munnamawulire era ng'omulimu gwonna profession yonna ebeera n'empisa zaayo ne tulabanga ebyokwerinda ebitongole by'okwerinda nga bigufudde mugano mu kuvoola eddembe lya munnamawulire ssemateeka wa Uganda article 29 ewa munnansi eddembe ery'obwebanga okwogera ne munnamawulire okukola emirembe gye ne media house okukola emirimu gye ne media houses okubroadcastinga with a free and fair treatment ne kati tulabanga bannamawulire abamu engeri gye baba treatingamu esukulumye nnyo nyini ddala mu weeks 2 zokka zino ze tubaddemu Kawempe bannamawulire aba by the way bana nejjo waliwo akawala abakayita ow'omukisa something nako bakakubye kali mu ddwaliro meya ffe nga bannamawulire uwa wetuwolekedde akadde kano kyolina sooka okutegeera nti kino kipya kyenyina sooka okubuuza nti kino kipya
Nete kibadde on rampant speed nga kino bwe kiri essaawa eno. Mwatu kyaliwo. Nga baba kuba kumachana wo. Jukira kasire bana sasi mutwe. Mukalu akawedde. Akategedde. Yes. Ziraga ebino babita biranga nsenene. Ekyokubiri eddembe likola mu nsi ezimu. Okategedde? Eddembe likola muki? Mu nsi ezimu. But ensinga Uganda golabamu eriri. Temuli ddembe mu Uganda. Gwe kimanyi nti Uganda yensi mu East Africa ekyasinze okutambulira ku nkola etagoberera amateeka kusa kunoonyereza okwakafulumu. Kwalaga nti Uganda yensi ekyasinze okutambulira ku nkola etatambulira ku mateeka. Kati bamala okubyetegereza then n'omanya gwe engeri ki gy'olina okukolamu omulimu gwe ng'obulamu bwe busigadde. Obulamu bwe busigaddewo oba tebusigaddeewo? Kibuuzo. Eri abagenda okukola nga ye munnanga akolaga nti ekijja kijje nze nkooye. The more gy'oteekamu feelings mu mirimu gyo gy'okola, the more ne bw'oyagala okukavalinga amawulire gye bataagala gw'ofulumya ebyokoze eki. Kati ku mwenna mulina kweraga lyanyi, gw'olina kamera yo oli alina mundu, gw'olina kamera yo oli alina batuuni. Waliwo ensonga ezibu ez'okudisikaasingako nti tujja kukoma ku byogerako bwogezi. Naye nga tewali kigenda kukyuka okuleka nga waliwo okwegamba enkyukakyuka revolution eze nereetawo enkyukakyuka. Meya, nga tuli mu mbeera ey'okulinnyirira eddembe lya bannamawulire, ebitongole ebirwanirizi by'eddembe n'ebirwanirizi bya bannamawulire nga ujja bikola mulimu ki? Anti nabyo abifiidinga facilitation ye government. Okategedde? Walabye mutabani w'omukulembeze gwanga yakugambye buli akulira media house tukwetaaga ekyankwanzi mugenda kusomesebwa. Munnamagye wakugambira nti agenda kusomesa gwe munnamawulire agenda kusomesa. Yagaye ati agenda kubasomesa. Nagamba ate yabuwaze. Kati ekibuuzo kiri nti kikyaba agenda okusomesa. Kyenkugambye ate nga kyabuwaze. Kati bw'omala okulaba ekintu ekyo nga bakutte ku badirector baffe abatusasula kati ate gwe omukozi. Weekaabirako. Wano tugenda okulabira abaana nga badduka amawulire. Ate tosobola gadduka kubanga tewali kyakkola. Bw'otya okwebaka, bw'otya okulota weka nga teweebase. Byonna bigenda kubeerangawo, abaana survivinga bajja kusurvivinga ne kino ekidde bwe kinaatwala kijja batwala. But ekikulu kiri nti gwe deni wange bw'oba okavalinga eggulire naawe olina okubeera very very calculative mu bulamu bwo ne moves zo. N'okubeera very calculative. Bamawulire siwe wokka wano we bafudde. N'ensi endala obirabe nti abamawulire babatta bapupya amasasi ku seeti babawambye mu nsi ezimu. So olina okubeera very calculative nga bw'exercising bw'ogezaako ku exercising a profession, but again naawe olina okubeera ng'oli calculative. Ate tewali muntu tewali wano profession mu Uganda ng'oli safe. Gwe tewalaba ensambya akabinja akamu bwe kabalumba abasawo ne kabakuba embooko akakabira ne kabakuba emigeregere kamufukamiza wansi omusawo fukamira. Gwe kyogamba waliwo profession wano eri safe. Gwoba okyatenda nti omulimu gwammwe muzibu naye saasira ate omusawo yasuze naye ng'akola ng'oli amulumbye ku duty n'amusabula empi n'embooko n'enyuka. Wowe tulaga tulagawo wakambwe. Meya, bannamawulire abali mu mbeera bwetyo bawa bubaka ki? Nze nkugambye nga bwekugambye tulina kubeera calculative, tulina kubeera beegendereza n'okumanya gavumenti ki gye tuweererezaamu. In fact ekikulu mu byonna si kibuli kubanga tebakulimbanga tigwe omutima gwo gukaluba nnyo okusinga okugulu oba omukono. Omuntu asobola okumenya okugulu. Gwe kyogamba wano ku mutima we wazibu okumenya. Essasi erisobola okukwata kugulu ate ku mutima. Gwe tomanyi nti kugulu osobola okusigaza obulamu naye ku mutima tosigala. Katulina okubeera very calculative nga bwe tu exercising our professionals, but again tulina n'okumanya which government gye tuweererezaamu, which government gye tukoleramu. Government mbi, government yeeyo gye tulina okuweererezaamu.
naye okoze otya okuexercisinga yo professional naye ate nosigala nga abaana bo bakyakulabako ng'akamera okyakalya nga ne bakama bo kyabatwalira emboozi. Wetwolekedde essaawa y'olwaleero amawulire abaana abato bandigadduka ne bagalekera abakadde abatakyagenda mu zifirudi kudduka nago basobole obeera nga bazikwasaganya. Meya, olunaku olw'enkya bwe tuba tukuba highlight tulutunuulire tutya? Olunaku lw'enkya lunaku olugenda okusembayo okubaamu effudu kugamba ezimu ku nnaku ezigenda okubeera embi ku munnakawempe zezimu kweza ennaku ezigenda okubeera embi zezimu kweza ennaku ng'olwaleero oli wano weekejja nga lwoyinza okuba nga ogenda genderamu siragula lwe lunaku lwoyinza okuba nga lwogenda nga bwe weepika bwe weewaga luyinza oba nga lwenaku famire lwegenda okusooka okukola ki lwesembayo okukola. Era olunaku lw'enkya abakyala abamu tebagenda fumba kyamisana alina kukifumba ng'amaze kulabako ekyeggulu ne mukiryamu ng'amaze kulaba ng'omaze kuggalawo bati nga tonnakomawo ekyemisana lirako kimuteerako omuntu oyo kuba nkugambye kana akalulu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.